Oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Fred Nyanzi, abantu beebuuza kiki ekyazzeeko abasajja bwe batyo basazeewo ekiro ekyo kyennyini bagende basaleko ewaka Fred Nyanzi baaze nga bwe mumanyi olwo bateeke yo ebintu byabwe mu nnyumba, kubanga balina kwaza mirundi ebiri. Basooka ne bagenda ekiro ekyamangu ne bateeka bye bateeka, kati enkeera ne babagamba mbu official nti kati bagenda kuwaza maka ga Fred Nyanzi. Olwo ne batuuka ne bavuga tusanzeeyo bino na bino na bino na bino, naye bwe baatuuse eyo nti embwa zaabalemesezza. Katusooke tuwulire munnaffe ono nga tunyonnyola biki ebyabaddeyo ate tweyongereyo. Ja abalina emmundu ne bagenda mu makaage ku gates ez'enjawulo, abamanyi ewakaawe ku Tiripati, era bagezezzaako nnyo ekiro ky'olwaleero okuwalampa gate, naye embwa ne ziboggola. Bagezezzaako okuwalamba ekikomera kya Chairman Nyanzi babeere nga bayingira mu gate, kubanga mission olaba atutte emmotoka ye, kuba emmotoka ye yabadde agivuga. Bwe yagivuddemu nga bamuggyeemu ne bagikwata ne bagitwala. Bapulaninga okuteeka ebintu mu mmotoka, bapulaninga okuteeka ebintu mu mmotoka ya Chairman Nyanzi, era twakitegeddeko. Mwina bye mupulaninga okulaba nga muteeka mu mmotoka ya Chairman Nyanzi, era mwagala okugenda ossuula ebintu ewakaawe, byonna tubimanyiiko. Naye tubagamba ne bwe munaakola mutya bannayuganda bakoowu. Chairman Nyanzi mwamutulugunyizza nnyo, kiro kiramba amasimu ge, essimu ye mugitiganjola, mumukoze buli kintu ekisembayo, n'ebino bye muli mu kukola tebiyamba. Mupulaninga olunaku olw'olwaleero ssaawa 9 okumuleeta mu makaage mbumwaze. Mupulaninga okumuleeta mu makaage olwaleero ssaawa 9 mu paradinge, olunaku lw'enkya mumutuuze press conference mugambe bino bye mwasanze wa Nyanzi, era bapulaninga bino bingi bye muli mu kusetinga okumuteekako agasango mubiteeke mu mawulire. Era emmotoka ya Chairman Nyanzi yavugiddwa bukubirire n'etwalibwa ku Semwayi. Emmotoka ya Chairman Nyanzi temuli kirimu, byonna bye mugenda okukola twabitegedde dda. Nga kye bajje babwambe Fred Nyanzi, era amawulire ne gatutegeezebwa nga kakasibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kennyini, kyasose kubeera nga kitegeerekekwa nti obanga kyogerebwa nti ne Waiswa Mufumbiro naye yabadde awambiddwa, naye ekituufu kiri nti babadde mu mmotoka y'emu, Waiswa Mufumbiro ye yeemuludde n'adduka. Fred Nyanzi n'akwatibwa era n'akubwa bubi nnyo. Oluvannyuma bamuteeka mu mmotoka ezabadde eza drone, zabadde nga bbiri, abasajja ababadde bali mu ngoye eza bulijjo naye nga balina emmundu. Bwe batyo baamukubye nnyo ne bamutwala. Waiswa Mufumbiro alina bingi nnyo ku nsonga eyo. Kati mu kutuuka ku bitaala ku 2 ebitaala byatukutte, ebitaala bwe byatukutte awo omuvubuka Kifeesi we yajjidde ku mmotoka n'agigula oluggi ku sayidi yange n'akokinga pisto n'ankwata jeke n'alaga nti twali tukwatiddwa. Mu kiseera ekyo Chairman Nyanzi yabuuzizza lwaki twabadde tukwatiddwa, era Chairman Nyanzi mu kubuuza tukwatiddwa yavudde mu mmotoka kuba yabadde avuga. Kyendowooza nti yabadde avaamu okujja okulaba lwaki babadde bankwata okunziga mu mmotoka. Yabadde ankutte omuvubuka yayise backup, yakoowodde banne nti mujje mu backup neyeeto, era nga bwe muyinza okusuubira amagulu ge ganeeyimiridde. Gwe ne weemulula n'odduka? Awo ne neemulula amagulu ne ganeeyimirira, naye nga Chairman Nyanzi namaze okutegeera nti drone ezabadde ziri emabega yabadde operation yabadde nteeketeeke
kubanga babadde bangi nnyo emmotoka ezamujje ku scene of crime zabadde zisuka mu drone 2 n'emmotoka endala ey'amagye. So awatali kuwananya kwonna, Chairman Nyanzi yawambiddwa bannamagye era nga nabaddewo ku scene of crime era nga nkivumirira ne sekuvumirira yenna. Amawulire ge tulina genyinza ogamba bannayuganda tetumanyi wa chairman waali, naye abo abalabyeko ng'ava ku scene of crime yakubiddwa nnyo 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 nga bwenkomeza. Era twongere okumusabira kubanga ku myaka gye bw'abanga abantu nga bwe bannyonnyola, Chairman Nyanzi yakubiddwa nnyo nnyo nnyo, era bannayuganda mwongere okumusabira. Mu lukuŋŋaana mwe mwabadde mulyoke muveeyo nga mugenda mu lulala gye mwabadde mugende Nakawa, wabaddewo nsalesale ow'essaawa 48 ezaweereddwa gavumenti okuta Besigye. Nsalesale ono yabadde wa ngeri ki ng'asinziira ku ki? Nsalesale ebigenda mu maaso mwenna mubimanyi. Mu makya g'olunaku lw'eggulo omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu yayolekedde n'abannakibiina omuli akulira oludda oluvuganya Honorable George Ssenyonyi mukama wange omwogezi w'ekibiina, omuli David Lewis Rubongoya, omuli Winnie Kiza n'abakulembeze abalala bayolekedde Luzira mu kaweefube okulaba butya Dr. Kano Warren Kiza Besigye bwali. Bwe batuuse Luzira tebasobodde kumulaba olw'embeera gy'alimu ey'obulamu. Bannayuganda ensonga gye twogerako ya bulamu. So essaawa 48 ziri mu kutaasa bulamu bwa Dr. Kano Kiza Besigye, naye n'abannayuganda bonna abasibiddwa nga tebalina musango mu General Court Martial oluvannyuma lwa Supreme Court okuwa ensala yaayo nti bonna ababadde bavunaanibwa mu Supreme Court babadde bavunaanibwa mu wabweru era mu bumenyi bw'amateeka. Mu nkola eyo olwa munnaffe okuba nti nga mwenna bwe mumanyi ekigenda mu maaso enfaanana ye era essaawa 48 ze twawadde bwe tujja ate okusinziira okubuulira bannayuganda biki ebigenda okuddako. Tuva kwogera wano ne Ofono Opondo omwogezi wa gavumenti akulira Media Center n'agamba nti bo balinze essaawa 48 ze mwabawadde balabe kye mugenda okukola nabo kwe bagenda okusinziira babeeko kye bakola. Boogeza Bogwe, boogeza obukyayi, boogeza enkola emmenyi y'amateeka. Ensonga gye twogerako Supreme Court yavaayo newa ruling. Of course kati ng'Ofono Opondo ne banne bali ku kiri kye tuyita eky'amaanyi ameemanye, naye tugenda kusigala nga tukola ebyo byonna bye tulina okukola awatali kutiisibwatiisibwa, awatali kangibwa, awatali muntu yenna kuvaayo okulowooza nti tusobola okugendera ku bigambo byabwe. So Ofono Opondo waba alinda ssaawa 48 ekyakyali ku maanyi meemanye, tetwataddewo ssaawa 48 bwe tugenda okukola ebyenjawulo okulaba nti ensonga ya Dr. Kano Kiza Besigye ne bannaffe abalala bonna abali emabega w'emitayimbwa bayimbulwa. Ka just listen to Ofono Opondo n'enjogera ye yennyini emenya amateeka. Tamanyi nti Supreme Court ruling yayo yaggwa n'eddikuli yabadde n'eddikuli twagifunye eragira gavumenti okuteeka mu nkola ebiba bisaliddwawo kooti. So kya mukisa mubi nti tukyalina abantu abawangadde ku nsi emyaka mingiko naye ng'ate bagikoze obubi obukamala nga mwami Ofono Opondo. Abatusinga ku myaka batunuliranga nga bateebereza nti omusujja ogwankutte gulabika gwava ku nkuba eyankuba jjo. Ng'aba National Unity Platform muteebereza nti olowooza kiyinza kuba ki ekyaviiriddeko okukwatibwa kwa Fred Nyanzi mu bonna? Obutiitiizi bwa bakulembera eggwanga lino, obunafu bw'abakulira eggwanga lino, amaanyi ameemanye ne impunity oba anarchy ebyaviiriddeko okuwambibwa kwa Chairman Nyanzi kubanga talina musango. Bw'oba onaakwata omuntu alina omusango, poliisi yemukwata, emubuulira lwaki emukwata, emutwala ku kifo ekimanyiddwa era nemutereka mu kifo ekiri gazetted ng'ekkomera okumukuumirayo okumuprocessing omutwala mu kooti. Bw'aba nga kituufu alinayo omusango gwonna, kubaffe tetuyinza kubalootera na kubalowooleza, bamulete mu mbuga z'amateeka bamuvunaane
okujjako nga bagamba eggwanga lino emyaka 4 gye bamaze mu kuwamba eggwanga lino n'amateeka tegakola era tebesiga kitongole gasiga damazi era bwe tebakyesiga bo bennyini bajjewo ofisi ya DPP. Citizen journalism kubanga kati yekuta akatiiro okwetoloola ensi yonna ebimu kubiyitingana waliwo ebiraga ebigamba nti kyandibanga chairman Nyanzi yakwatiddwa ku byekuusa ku byambalo ebimyufu bino ebyambalwa aba foot soldiers. Ekintu ekyo nkiwulidde naye kyabwewusa kya buswavu era kyeraliikiriza oyo yenna atwala obudde n'afumiitiriza kubawamba eggwanga lino nawa gye balitwala. Ekigambo ovulo tekirina we kiri mu byambalo by'amagye. Abavubuka abo abaana abo aba National Unity Platform bali bambadde kye bayita ovulo. Ovulo zino zisanga mu bamakanika, ovulo zino zisanga mu badereva, ovulo zino zisanga mu bavuga ebimotoka ebinene, ovulo zino zisanga mu bakola service ku ma petrol station. Ovulo kyambalo ekyambalibwa abantu bonna mu Uganda ne mu nsi yonna nga fashion. Ekibasumbuwa nti buli kintu kye tukwatako nga fashion kinyumira abantu nnyo, bakijanjawaza nnyo, olwo ne bakozesa ensaalwa okukitaputa kifuula nnenge. Tubeere b'amazima, amagye ga Uganda galina we gambalira ovulo. Tubeere b'amazima, amagye ga Uganda galina we gambalira engato gye bayita Timbaland. Tubeere b'amazima, amagye ga Uganda galina enkofiira eyo emyufu eriko akagambo ka people power. Tubeere b'amazima, amagye ga Uganda galina ambulera ku uniform yaayo, galina ekigambo NUP. Kyemugamba ensi yaffe tusse ku bunafu obwenkanaawo nti n'ekituufu bakikyusa ne bakifuula ekikyamu. Boogere mazima nti the organizational ability, discipline gye baalabye, obwetowaze, obukakamu bw'abo abawagira National Unity Platform n'empisa ze zibatiisizza n'okwewuunya kitya bwe kiyinza okukolebwa nga bagamba nti balina amaaso balaba naye ng'ekituufu tebalaba. Bano abantu bonna Chairman Nyanzi yaddemu ovulo ya white, amagye galinayo ovulo ya white. Tuleme okukwata amazima tutandike okugasiiga nga galinga agaliko ekifaananyi eky'obumenyi bw'amateeka. Bano bamenyi b'amateeka at every opportunity bagenda bano abakukuta bakulaga nti walese ovulo y'amagye balete mundu ne baziteeka ku Kyagulanyi. Oba ontegere nkuwulira balete mundu ne baziteeka ku Kyagulanyi. Kati abantu abaali basobola n'okubeera ku makya ne basiga obukyayi obwenkana bwe butyo ne bakwata emmundu ne bagamba nti Kyagulanyi yayingira mu hoteeri n'emmundu nga teyalina nsawo ejyamu AK-47 na grenade propera. Ne bakera ku makya baparedinga grenade propera. Grenade propera ekitono ennyo oyinza okugipanga mu bintu gwe byotamanyi bungi. Naye abasirikale ba Uganda, abamagye ba Uganda bakera ku makya ne baparedinga grenade propera nti Kyagulanyi yayingira nayo mu hoteeri. Kati be bantu betwogerako, be bantu benjagala mukube mu ttooki. Bano bantu be bamu abakeera ku makya ne bakugamba nti Kakwenza yeesalaasala. Be bantu abakeera ku makya ne bawambazaake nga bamuvunaana olw'okugaba emmere mu COVID ne bamukubaakuba. Be bantu abakwata Mwesigwa ne bagamba nti pasiti ye yamwokya. Ng'abazze okukikugamba be bakulaije ne banye abatali bantu ba bulijjo. So Munnayuganda totunuulira ensonga eno nga bwe baagala okugikuwa. Ndabye n'omukyala Nalweyiso, erinnya eddala tirimanyi naye ndabye omukyala Nalweyiso ndowooza akola mu President's Office. Proscovia oba yoyo naye temanyi abeereyo mukono. Omukyala oyo mulabye nga agezaako. Lwaki tebakwata ba scout? Lwaki tebakwata ba scout? Lwaki tebakwata ba boys brigade? Byo byonna byakolebwanga mu boys brigade. Okutya okuli mu gavumenti eno nti mulabye agamba paredi ayita omwagala w'abangi akaana kale gwe oli jjajja tetujja kusigala nga tukuwa ekitiibwa kya jjajja naye abantu mbawe ekitiibwa. Ensi eno bwe mwagiwamba Makyala Nalweyiso si yammwe. Ogenda kufugireka ate ogenda kugirekawo tubeerewo n'abazzukulu bo, tubeerewo n'abaana bo kuba oli ozadde eri gy'obeera entwetwe entaawo era olinayo famire si gwe wekka yazaalibwa. Era ojjako era ku makya bakuziike mukyala Proscovia nga bwe twaziika Tumwine nga bwe twaziika Lokeeti. Temugenda kukeera ku makya n'ensi ebeere yammwe mwekka.
mugenda kufa naffe tugenda kufa naye ffe ekyenjawulo bwe tulifa tulibeerawo nti twabalwanisa mwe Bannalweyiso kubanga gwe ku myaka gyo bw'oba toyawula magye. Kyagulanyi Robert Ssentamu omwagala w'abangi yagambye nti muli magye gaddala. Buli Munnayuganda mujaasi afuuka atya omujaasi alina ogenda mu training ne bamuwa ennamba kwabo kwabaddeko alina ennamba. Proscovio oyo gw'oyogerako mpulira nti bagamba mujaasi simanyi yagabanga mmere simanyi yalenganga buugi simanyi yatyabanga nku ye si jeno eyatyaba enku si jeno kati tweyanziza nnyo Wayiso eyatyaba enku si jeno so balekeraawo okufuula ensi eno nti yawa nti bagamba bagenda kukwata buli mubamuti nange bajje bankwata eyatyabanga nku naye nga ye Afande Nalweyiso ayogerwako biki ddala byayogedde ebyanyiizizza camp ya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abeetanira enkyukakyuka bonna ng'agezaako okuyisa amaaso mu principal amuyita akalenzi akalambula parade era nga abantu beebuuza nti parade eriko monopole kubanga n'essomero liba ne parade era ne bagamba at his attention kikyategeeza ne parade nti okulambula parade kintu kyamakulu nnyo kwegamba ekiteebwa kyabwawo wekiri. Omukyalo ono eyali akyaba enku oba okufumba obuugi kyonna nga mufumbiro bwatutegeeza oba nga bwe batutegeeza yali akyaba nku yali afumba buugi naye kati naye genero. Mulimu n'abantu abakulu mulimu n'abasomye ne mubeerawo ne muyimirira ng'akaana keekyanga kabeekyangiramu mukayita mu paleedi. Ani goyita akaana Omanyi oli principal Mukama nsonyiwe president wa kibiina bansonyiwe mbanjogedde bubi. Waliwo omuntu bali bamuyita Newton Ojoko profesa bwe nzijukira yalina Lakwena Profesa Newton Ojoko Lakwena yabagamba nga bazibirire ne bazibirira nti ava mu ggulu ne Profesa Newton Ojoko n'azibirira bw'ati ne batunula nga Lakwena ali awo mbwa yavudde mu ggulu yakomandinga olutalo lwa simanyi baali babayita bati kati na bino bwe mbiraba bano abantu bazibiridde batunula golabanga abazibiridde baloota bali ku struggle ki obajjaku kani imagine naye mbeebaza okukola katemba bw'atyo mbeebaza nnyo beebale nnyo beebalire ddala kubanga abantu babalabira ddala ono katemba nga bakola katemba ow'ekisirusiru. Kani imagine abaana baffe ne bagende Makerere ne basoma bayina masters nga bayimiridde awo batunula President Bobi Wine. Mubeere bulungi. Ebibuuzo bingi ebiyinza okubuuzibwa omukyalo oyo kubanga mu biseera ebyo bwe baagendera mu nsiko 1981 Museveni kaali kalenzi Katumba oye mu kiseera ekyo naye Bannalweyiso mu nsiko okuleka mpozi nga agenda tugamba tebaakubanga parade ne bwe baakubanga parade akalenzi ako kalambulanga ennyiriri kati tumanyi naye kati engeri gye yalinga oba ali mu kiyungu ng'afumba mmere oba akola biki ndowooza teyategeeranga bigenda mu maaso eri bali be baali bakola naye ng'akalenzi ako kyemmanyi ka Museveni mu biseera ebyo kalambulanga parade kazirambulanga era ne yenna gwe kaali naye mu nsiko nga first lady era naye yalinga nako ne balambula parade era nga bakateekamu ekitiibwa era waliwo abaamuyitanga envunza Museveni nga bagamba envunza obo tebaayitanga Museveni envunza nga tebamulabamu makulu. Kati kino kirabika kiri mu mitima gyabo abamanyi ebyo nga bwe mbikubuulidde obunene bwakyo era y'ensonga lwaki nti akalenzi parade gye kaade kalambule talina makulu era teyali badde nti ate evaako okukwata abantu kati nga Fred Nyanzi bamukwate ne bafuutuyoza gye babakwate oba abaana okubeera nga bakwatibwa kubanga just buno bulenzi tebulina makulu. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu gye yakulembeddemu okugenda e Luzira okulambula ku Dr. Kizza Besigye tebaasobodde kubeera nga bamulaba
olwavuddeyo ne bagenda ku kitebe Emagere nga bali Mugisha Muntu, Elias Lukwago n'abalala. Yabadde group ey'abakulembeze mu opposition ne bateekawo essaawa 48. Kati essaawa munnange zigenda zikendeera, essaawa zo zigenda zikendeera kubanga baataddewo ultimatum ya ssaawa 48 era bwe twogerera tezikyawera ssaawa 48. Essaawa zikendeeredde ddala muganda wange okuva bwe balangiridde buli omu waali mu nsi gy'alimu. Ndowooza osobola okubala accordingly kuba sijja kugamba nti wano ewaffe ziri bwe zityo ati kubanga kati waliwo ate abalala abali ewalala. Kale essaawa zigenda zikendeera. Katulinze okulaba ki ekiddako. Of course Kufuna Opondo yagambye nabo balinze bulinzi kulaba bano ki kye bazzaako. Olwo nabo balage kye balina okubeera nga bakola ki, nga bazzaako mu buli ngeri yonna. Naye nga ekituufu kiri nti essaawa zo zigenze zikendeerera ddala. Abantu abamu bagamba nti okwekalakaasa si kulungi nga beekalakaasa ku lw'okuta oba ku lw'okubeera nti batabeesige oba ku lw'omuntu yenna kababe abo bannoopu abaakwatiddwa, olw'ensonga nti kayinza okuba akatego abantu beekalakaase ku kimu nti kuta Museveni waliwo omuntu omu eyabadde ayogera ensonga eyo ku TikTok, ensonga eyo oba enjogera eyo nayo ngigatta wamu n'eya Sejjusa naye yagambye nti okwekalakaasa nti Free Besigye tekikola makulu. Naye agamba nti ekikulu nti Besigye kulaba nga ava mu kkomera bamutwale mu kkooti olwo bamweyimirire agenda afuna obujjanjabi. Mu kalulu akawedde bwali bwe buti nga FDC emaze okufuna ssente z'okulwanyisa Kyagulanyi. Tumanyidde ku kyoba nakati bamaze dde okufuna ssente ez'okulwanyisa Kyagulanyi. Olw'ensonga abawagizi baayo bwe bagenze mu kibuga okwekalakaasa ku lwa Dr. Kizza Besigye babuliddwayo abantu ababeegattako okwekalakaasa ku lwa Besigye. Bagenze mu kibuga nga bamanyi olw'okuba pulezidenti waffe yatugambye tubanje eddembe lya Kizza Besigye nga balowooza abaana bagenda kubeegattako okwekalakaasa. Bwe kigaanye lwaki olwaleero lwe bawambye Chairman Nyanzi ne muganda waffe Waiswa Mufungiro? Lwaki? Ekyo nno kitegeeza nti bano aba-FDC bali ne gavumenti baagala tuteeka mu katego kukatandika kukwata abaana b'NUP nga gundi ba Kuraije bwe bagambye mbu bagenda kukapucalinga bonna abaana ba National Unity Platform abambala ebimyufu. Baganda bange mwenna abali ku gulawundi mbasaba temugwa mu katego k'abasajja bano. Teweekalakaasa lwa muntu yenna mbu simanyi bategundi weetabe mu kwekalakaasa kwonna nga kutwala mwami Museveni. Naye teweetaba mu kwekalakaasa mbu Loni Yugi baamukutte ngende neekalakaasa ku kkubo. No, weekalakaase ku kwekalakaasa kwonna nga kutwala mwami Museveni, so si kwekalakaasa kumala biseera kuwamba abantu baffe. Bano aba-FDC bali mu bukodyo bwabwe kutuwambisa, kutumalamu maanyi, kutulaga nti Besigye naye akyali wa mugaso eri eggwanga lino nga yali adda ssente za Museveni. Aiza akalulu akawedde ye kennyini ye yazitereka nga talina gwazi wadde nakati tetumanyi oba yazizaayo oba yazirya. Basajja mwe mulekerawo tuzanyira ku mitwe bannaye, tuli banyiivumu. Bino ebintu bye tulimu bya serious. Mutujje mu katemba wammwe, mutujje mu oyo munnange naye bw'atyo yendowooza ye era efaanagana n'eya Sejjusa. Naye ate abantu abalala mu East Africa, Kenya ne Tanzania beetegese okubeera nga beekalakaasa era nga nabo bali ku kampeyini ya Free Besigye era nga bano bo baagala Besigye ateebwe agenda afune obujjanjabi kubanga bakitegeddeko nti Dr. Besigye ng'oggyeko enkwatibwa gye yakwatibwamu etalina mbulukufu nti bamujja mu ggwanga eddala nga gavumenti ya Uganda yeyingidde mu ggwanga erya Kenya neemusikayo neemuleeta wano. Ekyo nga kiri awo embeera y'obulamu bwe eyongedde okubeera ng'esereba mu kkomera ekiyinza okumuviirako onnange oba oli awo okufa. Kale batanze okubeera nga bategeka okubeera nga beekalakaasa era tujja kuba twongera okubeera nga tubimanya ebiva e Kenya ne Tanzania. Wano mu Uganda of course
waliwo abasanyuse olw'okukwatibwa kwa Fred Nyanzi, bakikwate kubanga n'ensonga zonna ze bawa. Naye bannayuganda abamu ku mutimbagano nabo ne babambalira nga babagamba nti museke, mugira mukyaseka, museke, naye munnange akaseera kajja kutuuka nga muzibusa amaaso ng'alira bwe ntera okubagamba wano, batandika okuwoza nti bannange ekimala bannange, naffe kati tuzibusa amaaso bannange, ekimala twalinga tuwagira bye tutakola ki, bye tutategeera. Kubanga nalabyeko omuntu omu ku mutimbagano eyabadde areasoninga nga abagamba nti mmwe, era nange nakibagambako wano nti Uganda mu nsi yonna bagyewuunya ku school fees esasulwa ku masomero, sente empitirivu. Era omuntu omu yabadde abagamba nti wano e Kampala uniform y'omwana oyinza negigula $8,000 school fees ziri eyo mu buwanana bwa sente empitirivu oba ne mu nkola eya gavumenti n'abo abanaku tebasobola kusomesezaayo baana baabwe nti watugeze mu bonna basome mu primary ne secondary. N'abazadde bwe bali badde bagamba nti kale bano tebalina ssente, tebasobola kusomesezaayo baana baabwe kubanga nayo ssente zeetaagisa, naye ate bano balina kubeera nga basomera bwerere mu nkola eya gavumenti. Kati ebintu bingi nnyo wano e Uganda, amabanja, ebbanja Uganda gye bali banja ddene nnyo, abantu batambulira mu mabanja by the way. Era omuntu omu yagamba nti omuntu ayinza okuba akola mu gavumenti nga sente zaafuna katugeze olunaku singa babala average ng'afuna katugeze $5,000, naye ate olunaku aspending $20, 10, 15, zino endala azijjawa? Ebyo byonna bibuuzo byakweddamu kubanga era omuntu yagambye nti basingle mothers n'abo abafumbo bonna essaawa eno bali mu kunoonya school fees z'abaana baabwe, nti abakyala abafumbo n'abo basingle mothers bonna essaawa eno bali mu kunoonya school fees z'abaana baabwe. Ekyo kitegeeza kinene nnyo gwe Munnayuganda ampuliriza. Naye nga abantu abamu baseka, era obutambi bulabize ku TikTok nga baseka nti ba foot soldiers kale mwabadde mukola parade naye mugenda kukiraba, kubanga waliwo abaakwatiddwa nti kigambibwa okuba nti kwolwo bennyini baakwatayo babiri bwe bakola amazaalibwa, bwe bakoze amazaalibwa ga Bobi Wine, baakwatayo ndowooza nga babiri era ne batwalibwa ewatannaba kubeera nga wategeerekeka. Era bambega jjukira nti luli twagamba nti Mbega wasiimwayo ku kitebe kya Nuupu, abantu abamu ne bagamba nti oyo tabadde mbega, tabadde eki, naye ebibala ndowooza biibyo ebiva mu kubeera nti nno waliwo abantu abeetobeka mu kibiina kino ekya Nuupu naye nga baagendamu kubega bubezi. Naye kyonna kye kiri struggle ekyagenda mu maaso, waliwo abantu abamu ayinza okujja n'akugamba nti ebyo byonna bya bulimba kakati, naye ogenda okumubuuza nti kakati ekitali kya bulimba kye kiriwa nga takirina. Ekitali kya bulimba takola ki? Takirina, naye buli kimu ekiriwo kya bulimba. Era akuwa obukakafu n'akugamba nti oyo Bobi Wine akolera Museveni, kubanga kino nakiri, naye omubuuza nti kale tuwe solution, tukole tutya? Solution aba tagirina. Kakati awo era omuntu omu we nasinziira okumugamba nti naye kirabika ndowooza Museveni bwe batugamba nti ye mugezi yekka ali mu Uganda era nti mutabani we gwazadde be basobola bokka okubeera nga bafuga Uganda, endowooza eyinza okuba ntuufu kubanga naawe kennyini nyini oŋŋamba nti ebiriwo bya bulimba byonna. Kakati kiba kitegeeza nti Museveni awo enjogera eri ebeera ntuufu nti Museveni ye mugezi yekka ali mu Uganda era ne mutabani we be basobola bokka okubeera nga bafuga Uganda. Olw'ensonga nti ne bannayuganda bannaffe batulaga nti tewaliiwo, bakulaga ebyakyagulanyi bya bulimba, buli ajja yenna mu opposition bamukuba nga bakugamba bya bulimba oyo akolera Museveni, yamuteekawo, yamusasula, yakola buli kimu. Bwe batugamba abantu bannaffe, naye nga njagala
muveeyokko ne solution mugambe nti kino kiri bwe kiti kiri ku bikukujju ekituufu kye kino tugende n'ono oba tugende na kino n'ekyo bwe kiba nga tekiriiwo nzigamba mwali sirise kubanga nammwe muli confused temumanyi kiki kigenda mu maaso wabula okukaaba mukaaba era ne Museveni mumuvumirira ne mukola buli kimu naye buli avaayo nga mumukuba oyo awo bannayuganda we muli era enjogera egamba nti Museveni ye mugezi yekka tugamba Uganda yo teyazaalibwamu muntu mugezi nti omuntu alina kuva